Enteekateeka y'okutongoza akakiiko akavunaanyizibwa kuddaabiriza enguudo mu kibuga aka Road Fund Committee nga kano kabaako abakulembeze abalonde mu kibuga okuli Loodi Mmeeya ne bammeeya b'amagombolola ssaako ababaka ba paalamenti, executive director ne ba state engineers wabula tekisobosa oluvannyuma lw'akulira KCC head office aka okuwandiikira Loodi Mmeeya Erias Lukwago nga mutegeeza nga bw'alina olukiiko ne minisita wa Kampala Ajati Minisita Kabanda mu budde bwe bumu. Roads Authority ye teeka ligiteekawo already weeri. Roads Authority ye KCCA kati Roads Authority erina okutuula erunkinge Road Fund Committee ako kavunaanyizibwa ku Road Fund eya billion 26 eyuzuza maintenance kulabirira kuziba binnya kulabirira nguudo. Lukwago oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa eno ayimiriza ababaka ba paalamenti mu Kampala kubanga olukiiko olubadde lulina okulondebwa lubadde teruwera. Nga bwe mwalabye nti program balazeeko enguudo zitandise, Port Belo tutandise, Odi Mubende Road Emusega tutandise, n'endala bwe zito zitandise. Naye titwagala zitandika ate bikomaawo. Muleete ebifaananyi zitandise cwe zitandise tugenda kusupervisinga tutya. Zitandise zigenda kukomekerezebwa ddi ebyo byonna tulina obikkaanyaako. Meeya wa Kampala Central Salim Uhuru ategeeza nti olukiiko luno lwetaagibwa okusobola okulaba nga basama nkola mu manifesto y'ekibiina ky'NRM. Good enough mulonde akyogedde bulungi ffe twagala kulaba kati ssente mmeka ezizze, total amount mmeka. First thing kyokubiriza appropriation mugenda gya appropriatinga mutya. So tugenda kubeera n'eriiso jjogi kitwongere okugumya bannakampala nti ng'abakulembeze tumaze okutuula ne tuteesa tugaa nti ebizibu bino tugenda bikwatirako wamu era kanwe kamu kubonera obulaga era twagala okulaba nga olukiiko lubaawo. Lukwago ategeeza nti kakutongozebwa wiiki ejja ab'oludda olw'ekikugu ne banaaba tebalwetabyemu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.